abasajja ate bafubutuka eri emisiri bano bave eno Tanzania kukosi ne bafubutuka Misiri ne bajja ne bagamba nti ffe tusomye nnyo era ffe tuli badda awa bali basuubuzi ffe tuli badda awa nti ddawa ye baleese ne batandika obutakozesa hikima nga hikima eyakozesebwa abasuubuzi ne bavuma kabaka Al-Fatiha tasobola gisoma bulungi zene swala nfu abagoberera kabaka nga imaamu ne batandika okwesulubabba nga mu kiseera ekyo Buganda abatannasiramuka batono nnyo balinga 3 ku 10 nga abasiraamu bali 7 ku 10 otegeera nga 7 ku 10 obutamanya bwono kusoma bulungi harufu ne batakikwata bulungi ate ne batapima nti gwe basonzeemu wakabenje pima omuntu gw'osongamu oba wakabenje oba nedda oleme kutikka basiraamu kye batasobola bulijjo omukulembeze akozesa ekigambo kye nnayagaliza embazzi kibuyaga akoze eki alinda kibuyaga najja mu kiseera awo naye najjayo natandika okukeketa kibuyaga ono n'asuula naye totikka abasiraamu kye batasobole ekyaddirira mukulembeze musiraamu kutta abasiraamu eri mu bukatoliki n'abaprotestanti mwange yatta abaprotestanti n'abakatoliki ye teyali mukatoliki teyali muprotestanti mwange yabatta teyali wa ddiini yaabwe era bo bali seefu bajaguza okufa kw'abano matedom biki nga omusango bagusinza mwanga ate teyali waabwe naye ffe abasiraamu kaakati tujaguzaani era tukusinzaani kabaka omusiraamu oba bano abasiraamu ffe ebyagwawo byali wakati w'abasiraamu ku musiraamu era ne bireeta obusiraamu okufiirwa wano kuba kabaka ng'anyiize ab'okubatta ennamugongo Stanley yatuuka wano mu Buganda Stanley nga mutendeka munnamawulire n'alaga obugonvu eri kabaka nga bwasitamyako omukono ogumu n'amuwa okutu n'asitama empisa ezo wazijjawa ng'empisa ng'olina empisa okusinga bano abange nga ate obusiraamu mpisa inama bu'ithtu likutamima makarim al-akhlaq natumwa kuyigiriza mpisa ng'olina empisa okusinga bano abange abantu awaanya anti tuli bwetu tyani muva mu bwakabaka bwawammwe eyo n'atufuga mukazi kamuwandiikire omukazi oyo nyinza omuteeka mubakazi mubakyala bange bano naye nemuwaza nti mukama wange kisoboka omanyi Queen Victoria asingira ddala ekitiibwa kasonga ba Queen babaawo Queen Victoria eyalina empire etegwako njuba nga wonna enjuba ebeeyaka 24 hours ekitula kimu wekibanga kiro ekirala waba misana Canada wabanga kiro Australia misana obwakuga bwa empire Queen Victoria naye tiyagamba nti nkobe gwe tiyakyogera yali mutendeke yali nkobe gwe wepakira ku yagamba mukama wange gwe wandika akabaluwa kuta akabaluwa kunkatwale era mugamba mpeereze n'abasomesa b'empisa kubanga bano baali nabo zaabuze ampeereze abasomesa b'empisa somesa b'empisa nga ffe tuli wano abannabyono eyajja okuyigiriza empisa ne tufiirwa ne bajja baali bayite ffe wano twajja bwe nesomesa abaana bali nabagamba nti obusiraamu bwajja mu Uganda by accident oli yali musuubuzi ng'ali ku bibye oba muntegere yali ku bibye ne bujja by accident ate bano
bali bayite the arrival okutuuka kwa Christianity. Ku Busiraamu ngamba the coming of Islam to Uganda, bali ngamba the arrival of Christianity mu Uganda. Baganda bange, ebigambo okulumba abatannatulumba nsonga nkulu nnyo, okutandika entalo nsonga nkulu nnyo era mbi nnyo. Ye oyimiridde kuki okulumba? Tewali budde n'alisomeseza ku mutwe Obusiraamu ne culture, Obusiraamu n'obuwangwa, n'alikisomeseza oba mu bibiina bino senga bamashekhe babaawo wabeerewo semina nga yabamashekhe tusomese Obusiraamu n'obuwangwa, kubanga Obusiraamu bwennyini buwangwa. Okudifayininga obuwangwa kyeki ojja kuzuula nga Obusiraamu bwennyini buwangwa, ate bw'ogaa nti Obusiraamu bulwanyisa obuwangwa oluba bwerwanyisa. Ekyo tukyegendereze. Ndowooza muli ndowooza nti awavumirwa omuntu yenna bali watalina musango, buli lwagira bw'ati n'agamba nti nga bankoze bubi, awakawo laana. Nga bankoze bubi, nga sira kye mbakoze, awe ekikoni mukikkawo. Nze nno olw'obutaagala kikoli mu kunsangawo, buli lwe ndiwulira omuntu ne bw'aliba ku mimbali ya Juma ng'alumbye abatalina musango, ndikwata engatto zange n'enfuluma, laana ereme kunsangawo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi.